okukulembera ttebo Ndejje University yawangudde amatendekero amalala mu mizannyo nga goodball, emisinde n'emirala. Mu mbira ezasoose Prime Turquoise yawangudde omudaali ogwa zzaabu oluvannyuma lw'okumega omufumisi w'embiro ali ku ddaala ly'ensi yonna Winnie Nannyondo ng'ono yamusinzizza eddakiika 3. Nannyondo abuusewo n'omudaali ogwa ffeeza ate Annette Chebet n'abuukawo n'omudaali ogw'ekikomo. Bugema University ekutte ekifo ekyokubiri era ng'erina emidaali gya zzaabu 2 egyawanguddwa Scovia Ayokoro mu mbiro za mita 10 n'ebina. John Kateregga yabadde omuzira w'olunaku oluvannyuma lw'okuwangulira abategesi aba Busoga omudaali gwa zzaabu. Ono ameeze bannakinku mu kufumuuka embiro omubadde Martin Kiptegeni okuva Kampala University ne Sadiq Bahati okuva Ndejje amalidde mu kyokusatu. Mu mizannyo emirala egizannyeddwa, mu handball Ndejje ewuttudde Busoga ggoolo 5-13 ate UCU n'esitukira mu mudaali ogwa zzaabu oluvannyuma lw'okuba Busoga ggoolo 26-0. Mu muzannyo gwa rugby, mu volleyball bannantemegwa mu muzannyo guno okuviira ddala mu mwaka gwa 2005 beeliisiza enkuuli okumaliriza nga babuuseewo n'omudaali ogwa zzaabu. Ate mu beach soccer Ndejje ewuttuddwa mu buzigo 5-0 mu basajja ate mu bakazi Nkumba n'ekikakkanako n'egikuba ggoolo 1 ku bwereere. Olivia Nakate, WBS TV, Amasunsule.